Abayizi mukaaga okuva ku ssettendekero lya Buganda Royal Institute bagudde ku kabenje ne bafiirawo ku luguudo lw'Eggaruga mu Katabi Town Council nga bava okwesanyusa. Babadde batambulira mu mmotoka ekika kya Toyota Romeo namba UBH 582S nga eremereddwa omugoba waayo n'ayingira Fuso ebadde etisse soda nga esimbye ku mabbali g'ekkubo. Naye poliisi yagenze okujja nga twabaggyemu abamu mmotoka kuba omwe abadde alimedde ku siperingi yakoyafidde ntusobola okukoona tetumugjamu tugenza omukubisaamu ng'ali mu katinyago agabira agassa n'akutuka nga tumaze okukola ki okumugjamu. Bano bana bafiiriddewo n'abalala kitegeezeddwa nti bafudde nga batuusibwa mu ddwaliro ery'ekisubi. Abafudde kuliko Hassan Sentongo, Mayanja Joseph, Kevin Talemwa, Rogers Tumukunde, Frank Sekanjako ne Sempewa Jahaura. Ababaddewo nga akabenje kano kagwawo batubuulidde ekibaddewo. Nti ebaddewo abaana emmotoka zibadde bbiri. Bwe zibadde bbiri zibadde zeegoba nga ziri mu luguudo wakati nga waliwo emmotoka eya soda epaakinze. Ono agenze okusala okuvaayo nga yatuuse edda kweno n'agikuba. Abaana bana bafiiriddewo ababiri bafiiridde mu ddwaliro ekisubi. Abaana tutegeddeko nti ba Buganda Royal Institute of Education babadde bazinga bagenda ku biiki. Ekyamazima ekkulu lyaffe eno baalikola bubi, balekamu amakoona mangi agatateekeddwa kubeera mu kkubo. Badde nsaba Pulezidenti Museveni ajja ayiteekero naye alabe ku kkubo bayino lye baakole kuba ekyamazima funnya ate bbi nnyo. Ekkubo bbi abasajja bavuga bubi. Shivans Patience Nakae, MRIU TV.